bannayuganda mukyali eyo naye mwagategedde. Amawulire genfuna bassebo ne bannyabo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga bazzeemu ne bamuwongera Akasiimo ka miliyoni 5 bweddu ebirala. Naye bannange bampita Kali Lugambo Promax Simple MC okuva mu Zaid Lighting Store. Kasitonda banga ntuuse nkusaba teekako share buli munnayuganda asobole okuba nga afuna information eno from credible sources. Bassebo ne bannyabo omwaka oguwedde amawulire getufuna omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwa July bakomishona ba parliament okuli Mathias Mpuuga, Esther Foyokyani, Solomoni Sirwanyi, Prosi Akampulira bafuna oba beegabira akawumbi k'eggwanga Uganda kamu mu miliyoni 8. Njagala ovuge video eno ng'ovudde ku eri service award ye basooka okufuna bazzeemu ne beegabira endala omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwa July abakulu bano baatuula era ne beegabira service award endala. Bassebo ne bannyabo njagala otambuze video because no week gye tugendamu egenda kuba mpanvu eggulire ndi breakinze okusinziira ku bannayuganda abatandise okukola kye bayita Parliament Exhibition phase number 2 bagamba nti Uganda shillings 1.8 billion received by parliamentary commissioners. First bunch yali ya 1.6 billion yebaso okwegabira ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwa July. Commissioner Solomon Sirwanyi owa NRM bamuwa miliyoni 4 era yazipikinga bamuyita Mwanda Muzamiru oyo personal assistant we. Prosi Akampulira owa NRM bamuwera miliyoni 4 eyazipikinga aine Masiko Rachel permanent personal assistant we. Mathias Mpuuga owa NUP ya neera nesajja lino litumanyidde naye yafuna miliyoni 4 eyazipikika ye Mitimbo Gonzaga personal assistant we. Afoyokyani Esther owa NRM naye na receiving a miliyoni 4 eyazipikinga ye kenyini nyini Afoyokyani Esther eyazepikingira eyo yo first bunch miliyoni 4. Now second bunch bassebo ne bannyabo second bunch bachima second bunch Afoyokyani owa NRM ne wamwongera miliyoni 5 eyazichima bamuyita Azere Mole. Solomon Sirwanya ne bamuwa miliyoni 5 Mwanda Muzamiru yazichima. Prosi Akampuli yafuna miliyoni 5 aine Masiko Rachel yazipikinga. Mathias Mpuuga yafuna miliyoni 5 Mitimbo Gonzaga ye yazipikinga. Njagala kati ovuge video gwatulaba. Oli ku Kali Lugambo Promax amanya bampita simple gana amawulire bassebo ne bannyabo nange mbadde nzunga eyo nenga gwako olugudde ku mawulire ganeno tekinnewunyisizza. Remember sente bagambe bazeewa mu mwaka ogwa 2025 omwezi ogwa July. Ebyo biseera ndoza mwala bampuuga amanyi yalina mangi nga sente basaasanya abantu bava ne bagamba nti Mpuuga bamuwadde sente zalina okukozesa era Mpuuga ezo sente yakozesaako n'okugula abantu abamu bave mu NUP baddemu mu kibiina kye. Ndowooza mujjukira amaanyi agaliwo zakozesebwako ne mu kalulu ezo miliyoni zetwogerako 5 ze beeyongera. Ate kigambibwa nti ne Museveni kenyini ni personal mbu yamwokyayo. Bassebo ne bannyabo seewuunya olunaku parliament we yali etudde okubanga balwana aba opposition okulwanyisa etteeka erya protection of sovereignty bill lireme kuyita. Mathias Mpuuga teyalabikako mu parliament era mu nsonda amawulire agavayo gagamba mbu it was intentional. Eno nga banne balwana bassenyonyi basseggona bannamboze baani balwana
okulaba nga etteeka eryo teriyisibwa era balwana bukubiri okulaba nga n'obuwaayiro obumu bujjizi because abasinga bagamba nti NUP oba ababaka tebanditawaanye nagenda mu paalamenti eno nga ababaka bali mu paalamenti balwana Mathias Mpuuga ye yali Masaka mu kuziika okumu ng'ate akonjera abali mu paalamenti abalwana Mpuuga kwogo omukulu yayogera bw'ati njagala owulirize kubanga yeetoolodde naye yenna katemba era okusalawo okujja nagambye bannange nti wali kigenda mu maaso ekigenda aleese etteeka akola bubaddi bwe n'ababalima tebana kibayinza okukola nabo bali ku bubaddi tewali kyamakulu bakugambye embogo gikulemu amayembe ng'ekyali nto gwe ng'ogamba manyi okusima obuya tuze tuwa amagezi ag'enjawulo engeri y'okuteemingamu rigimu eno naye abantu baffe bafulitizi tebawuliriza n'abawulira tebawuliriza bawulira buwulizi ensonga tebazisengejja kutegeera ngeri yakwaŋŋangamu kizibu ng'obudde bukyali empologoma enkadde enzibu erindira ku kkubo etaagula kati butaaguzi njala kusaba mu bannansi abali eno temubuguumirira era temubeerako mbeera bamalako mirembe ebyo bijja kuggwa obumu bwammwe n'okwewaayo kwammwe kwe kujja okukyusa embeera mwe tutambulira Mwami Museveni manyi naye ali mu kusoberwa obuyinza bulina bumu tamanyi kyabukolera n'asalawo bukozeseemu ffujjo eryo ffujjo si bakola amateeka ne bannanga abaliyo tebalina muwendo tebalina busobozi twabagamba tumusibe emiguwa ne batabitegeera basaba ne bannyabo oyo ya Mathias Mpuuga olunaku olwokubiri bajjoyo Lusennyonyi nga bali ku paalamenti bali mu kulwana tteeka lya protection of sovereignty bill Mpuuga yali mu kuziika ng'ate akonjera abo Bassennyonyi Bassegona Bannamboozi abaali n'agamba nti tebalina kye bagenda kukolayo kyamakulu. I want to remind Honorable Mpuuga era mujjukize nti etteeka lya sovereignty bill wadde lyayisibwa naye gwe ssebo Mpuuga ndaba abantu aba opposition Bassennyonyi bakola bukubirira okubaako ate obuwaayiro obumu obwali obukakkali mu tteeka eryo ne butayita okugezanga mu tteeka eryo bali bataddemu akawaayiro nti kasita ofuluma eggwanga Uganda you cease to be a citizen of Uganda balirwanyisa era bamaliriza bali bakagyemu newankubadde ng'era obusinga bwasigalamu naye ate it was on record nti ababaka ba opposition nga bakulemberwa Ssennyonyi but putting up a very nice and strong fight. Olunaku olwo baali balwana Mpuuga yaliwa akategedde vuga video bampita simple mbaagala nnyo.